Ochalaba okwanjula n'embaga. Kulekayo mukwano mulango bwe bali kwera ng'okyali mukulaba Delta TV kikole programu eno ey'okwanjula n'embaga era nga ladies and gentlemen nyongera okugamba banaffe abanjovu junior school bajaguza emyaka 10 tubagamba nti congratulations. Njovu Estates mukwano sogulayo ettaka ku kibanja mpola Sharita School of Beauty tuli mu kutikkira abayizi wali ku Nansana Business Center amatikkira ag'omulundi ogwokusatu tulina boarding ne day abaana tubafunira n'emirimu mutuwe abaana ate nga Sharitas by the World tutegeka omukolo gwo gwonna buli kyabya mikolo tukirina kuva kukwanjula kukwambala keeki mbaga byonna tubirina. Ladies and gentlemen mu kaseera kano tugenda kwera nga tugenda ate bifo bibiri ew'obulenzi ku kyebamunaanika nga tugenda kulaba abagole baffe omukyala ye beautiful Helen Nancha Kamoga Ombwat mukitegedde nga mwami we gw'amaze naye emyaka 22 mwami Godfrey Kamoga yamugambye mwana gwe leka nkutongoze okikoze obadde nange emyaka 22 oli wa mukisa bukyanga mbeera nawe ebintu bitambula. Omukyalo ono yasooka ne balera bonna myaka 9 bambi nga tebafuna mwana obimanyi ebintu ebyo bayinza okwogerera tazaala alya ssente za muganda waffe byonna naye ndowooza abeeno bo tebabyogera naye kugamba dde abantu abali awo bagamba gundi tazadde kikyo ye nga tafuna lubuto bambi omukyala n'agamba omanyi mbadde nawe emyaka 9 leka tukite ofune omuntu azaala omwami n'amugamba no tulina gy'olaga Helena you're not going anywhere nze yeggwe wange nze nkwagala abaana bali tusanga abaana bali jaze kasita obeerawo n'abeerawo myaka 9 naye oluvannyuma bazaala abaana balina ebyana ebirungi bifaanana tate wabyo birungi era nga n'ekitabo kye yamuwadde kwe kumuwa embaga y'ekirooto kye n'amutwalira mu helicopter nga bava ku church paka wali eri ku kisaawe ky'eggombe ku Lwematuga ku Lesemuto we baagudde reception bagikoledde maka gaabwe aga luxury malungi galimu buli matiri bonna ate abantu b'ekyalo bonna babayise ne babeerawo abayimbi essanyu banaffe aba Sharitas by the World ne bakoze obwa Asha tova ku Delta TV kamutuuseko omukolo guno nkwagala nnyo. nga basiba Katonda ng'asiba okwagalana kwabwe okukunyweza obutalekaamu yadde akasagala. Tubasabira Mukama abawe obuyambi obuva mu ggulu bubawanirire enneema y'obufumbo ebayambe basobole okukuza obulungi abaana baabwe basobole okweyagalira mu bufumbo bwabwe ate batuuke kukula ebyobutuukirivu nga bafumbo. Abagenyi baffe abakulu Godfrey ne Helen tubaaniriza. Obufumbo obufula butukuvu kubanga mu kiragaano eky'obufumbo mwe mulabirwa ekyamagero ekya Kristo n'Eklezia. Tukwegayiridde abaweereza bano Godfrey ne Helen kye bafunye mu kukkiriza era bakifunire ddala ne mu bikolwa.
tukimusaba nga tuyitamu Yesu Kristo Mukama waffe wawangalangalamulanga mu kimwe mwoyo omutuukirivu emirembe n'emirembe. Abooluganda Mukama mulungi obudde bwonna. Obulungi bw'Omukama Godfrey ne Helen essaawa zino bwe bayinza okusinga okutegeera si bwe kiri mutawanika bwe kiri. Twebaza Katonda alubatuusizzaako ffenna n'atuwa okubeerawo ng'abakkirizi. Katonda mwennyini ng'asiba okwagala kwa Godfrey ne Helen okukunyweza obutalekaawo yadde akasagala yadde. Mwebale mwenna ate munaddala bazadde baffe abalungi mu njuyi zombi abatuzaalira abagole baffe. Mwebale kubazaala ate ne mubatendeka bulungi ne mbakulizzaamu eddiini ate nabo bennyini ne babeera baana balungi. Mwebale kwevaamu. Helen oli mukazi mulungi oyagadde Godfrey, omukuumye, omwagadde, omulabiridde. Siryangalisa mubiri ndowooza Katonda mumulaba. Ayinza okuddeera neweewaana nti kiki naye credit ya Helen. Helen weebale. Helen weebale kubeera mukazi mukkiriza. Mwebale okwagala ekkula ery'obufumbo. Kamugoona atera okunyumiza oluusi ebikusike naye nosigera kwogera bingi naye yagamba nti Helen mukazi mwegayirizi. Helen mwebale kubeera mukazi mwegayirizi. Oluusi kamuganebwaba nga akooye musosala wano ku maviivi. Helen mwebale muganda wange olwo n'omuteekamu ekintu ekyo bwewaawo akirina naye credit yo tukwebaza. Abantu bano kalakabendi nga amaze okubateekamu ekigambo ekyo besitula ne bajja nayefaalakola bafumbiriganwamu kwanza omusiriyasi nti ye kamunga n'aleeta mukyala we ate ne mukyala n'agamba nti maliridde. Tubeebaza abamu babeere balowooza nti bintu bizibu. Nzijukira ekigambo kye nagamba Helen simanyi obajjukira nga tuli awo mwere mu ddiro lyaffe Kamuga ng'afulumyemu mugamba twegayirire ne tusoma essaala nedabira ddala ng'olunaku luno ndulaba. Mukama yembale kubanga tulutuuseeko. Obufumbo kabonero kakwagalana, kabonero akaviira ddala mu kwagala okwa Katonda. Era Mukama obufumbo yabufuula bwa kitiibwa n'abufuulira ddala saakala bintu ddamba. Akabonero akalabika akategeeza n'ebyo etakola ki etalabika. Mukama waffe Yesu Kristo yakola ki? Yatulekera okututukuza. Godfrey ne Helen mubaddewo nga muli mu byammwe. Olwaleero mugenda kutandika okubala gumu, ebiri mpaka mubaddewo nga muli bafumbo naye okubala olwaleero mugenda kufuuka abafumbo abatukuvu. Amina nnyo. Mwetegese mutaswaza bufumbo nga mwagalana byomu nga ssaamu n'ekitiibwa okutuusa binadde. Twetegese. Mwetegese okusanyukira mu kuzaala abaana Katonda baali babawadde era n'okubakunjula
nga kristo n'ekelesiya bwebalagira nga n'enneema z'abakirimunyo bwe zibayambako mwetegese. Twetegese. Godfrey ne Helen esakalamenti lino teribamuwa nneema yokka naye libatikka n'omugugu. Ekiragaano ky'omukuba kya kutuusa kufa mu bizibu ne mu byangu, mu bwavu ne mu bugagga, mu bulamu ne mu bulwadde, mu buvubuka ne mu bukadde, omugugu ogwo mukkiriza okugwetikka. Tukkiriza kasita enneema ya Katonda weeri. Ekituufu yeye yennyini. Okufuna gwe Helen Nankya obeere mukazi wange kunywererako ne bwe tulibeera obulungi ne bwe tulibeera obubi ne mu bulwadde ne mu bulamu. Helen Nankya nkuwa empeta eno era nga nja kunywererako okutuusa okufa mu linnya erya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutukuvu. Bali
mmwe era mubeerere ddala mirembe ne mu bantu bonna. Mu nsi muno kummwe abantu kwe baba bategeerera okwagala kwa Katonda abaliba nga bagudde mu nnaku ne mu kuwamma, bwe muli bagirira ekisa olwo nammwe balibaniriza mu kisibo kya Katonda ekitaggwaawo nga babeebaza. Nammwe mwenna abali wano Katonda oyinza kantu Paatiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu abawe omukisa gwe. Emmisa ewedde tugerende bya Kristo. Okyalaba okwanjula n'embaga.